olutalo lwa Tamale Mirundi Junior ne Full Figure lwazzeemu. Full Figure ajeeyo ebyama agambye nti nno Tamale Mirundi Junior ye yaviirako taata we okufa. Hey! NN News Pack Channel webale kuba nti nato gyekumiddeko mangi genkuleetedde kambeere nga kuwa bannange Full Figure ne Tamale Mirundi Junior bazzeemu okwawukana. Kaakati nno Full Figure avuddeyo n'abeera ng'ate asomera Tamale Mirundi Junior. Amugambye nti nno ye yaviirako taata we okufa. Era munnange Full Figure avuddeyo n'akyatwa n'alyoka agamba nti ye tayagalangako Junior yamukyawa dda. Ndowooza bino bye baali bagize nti nno bazzeewo byali byakuba nti nno beeyisaako. Katubeere nga tumukuwa. Njagala kwogera ku nsonga ya mulekwa. Mulekwa ayogedde ebigambo bingi nnyo omubadde n'okummanyiira. Njagala okutegeeza mulekwa sirina buddebu. Wali omanyiiko omuntu eyakukoowa? Wamanyako omuntu eyakwetamwa? Saakukoowa nakwetamwa kubanga ne wofa sisobola kuziika. Nkuddemu amagezi gajje. Nakwetamwa okutuuka ku accident ne bwofa sisobola kuziika. That's why bwafuna accident sajja mu ddwaliro gwe mwana gwe gwavaako olumbo lwatta kitaawo. Lero njagala mbikugamba butegere bate babimanya. Abana bato bigamba nja bikugamba gwe wavaako olumbo lwatta kitaawo. Oluvannyuma lw'okubanga kitaawo mukabe amazige emisana n'ekiro, oluvannyuma lw'okubanga gwe kennyini wavuma kitaawo n'omuteeka mu depression ne mugende wa kitaawo n'agaana, yagaana Haji Amis Kigunu n'abikkirira ebyo ebifaananyi bye baakuba. Kitaawo yagaana. Ababimanyi tebabimanyi. Kitaawo yagaana n'agende wa Muhammad Nsereko. Kitaawo n'agaana. Bwe wagenda wa Muhammad Nsereko yakugamba ki? Naliwo Muhammad Nsereko yakugamba ki? Byenjogera byange bino byange. Nze oyo mwana envuma gyanvuma n'empaana gyampaana simanyi lwaki ampalana. Bwe yabadde aweeza jweti zawadde message yagambye onyima otya sente n'owa idiot Full Figure sente. Onyima otya sente n'owa idiot Full Figure sente. Sibangako kujja awadde okuva lwe yajja ne ku birthday saagenda ne ku patana ne visa agenda. Simunabangako wadde okuva lwe yajja sibanga kuzijirweti zawedde. Mbadde soogerangako na zawedde. Nze gwolaba wano. Kaakati nno Tamale Mirundi Junior atandise okwetonda. Ndowooza agenza okulaba ng'omukwano omutuufu gw'alina ku nsi kuno ye Kasuku. Avuddeyo ne yeetondera Kasuku n'amugamba nti nno amusonyiwe. Amusonyiwe. Oyinza okulowooza nti nno tulimba katubeere nga tukuwa Tamale Mirundi Junior. Kuvuma. Sijja Kasuku kuvuma. Ndayidde wallahi. Kale nakuvuma nnyo naye nsonyiwa my brother. Kasuku komawo bambi obeera omukuza sigenda kuddamu kuvuma. Ndayidde. Neetonze. Nfukamidde Kasuku bambi. Komawo bambi nsonyiwa. Kasuku, forgive me. Sonyiwa banno naawe Kasuku. Tosiba busungu bambi. Kale nzikiriza ndi mubi. Nze mubi. Ndukiriza omusango Kasuku. Nze mubi gwali mutuufu. Bambi komawo obeera omukuza Kasuku. Nkuzeemu muddame. Please. My brother Kasuku, komawo bambi. Sikuyinaako buzibu. Ndironire. Emikwano gyonna gyanzigwako. Junior ensinjirimu buwomu kati. Emikwano bonna bagenda.
bano bonna babbulunoke bagenda sikyalina mikwano bambi Kasuku nsonyiwa tuddemu tukole akantu. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Idi Mubaraka ogamba otya? Twagala okubuuzaako ku Adija Nabirye Justin olyotya mukwano. Akkiriza tubeere nga ate tubuuzaako ku Namutebi Darat. Abo bonna munnange ate tebava ku News Spark channel. Twagala okubeera nga tubuuzaako ku Esi Nuts webale kuba nti naate ekwoli. Tulina mukwano gwaffe ayitibwa Mariam. Agaba ogamba otya? Ate nga tetwerabidde mukwano gwaffe ayitibwa waliwo mukwano gwaffe ayitibwa Faith Ruth naye tetumwerabidde, ne Nalunga Harriet tukutumiddeko. Kale katubeere nga tweyongerayo mu mawulire amalala ge tuli mu kuba nti naate tufuna wano ku News Spark channel. Munnange mukyala wa Segirinya, ono si maama Nagirinya. Fatuma ono si maama Nagirinya. Munnange ali bubi nnyo, ne wasula wennyini tewasanyusa. Kale embeera ye si nnungi, bambi yeetaaga ssaala ate era nga yeetaaga bujjanjabi, yeetaaga ssente zimuyambeko okuba nti no munnange ajjanjabibwa. Katubeere nga tukuwa akatambi kano nga Makona munnange amukyaziza, nga Makona ye yakyadde, nga Makona akyaddeko ewa maama Nagirinya. Ogamba otya eyo maama? Obedda mmwe betulinze abasanyuka NBS tusanyuse nnyo bbala abasibe. Embeera yeeyo nga bw'ogiraba tesanyusa wadde. Fatuma eyali mukyala wa omubaka late Honorable Segirinya Muhammad ne wennyini waasula ndooza mulabawo tewasanyusa, kwegamba embeera ye yeetaaga kusabirwa. Talina okuva bbaawe bwe yafa nze embeera naye ekyo kyewuunyizika nze sikitenda. Naye omukyalo okubanga yali muka Honorable ne mumusanga mu mbeera bweti mwe temukyewuunya. Nga n'abantu abatali bakyala ba Honorable basobola okubeera mu mbeera ennungi esanyusa. Tabeerangako bulungi okuva bbaawe bwe yafa, kubanga Manero yakubanga n'agamba ndi mulwadde n'agenda n'abajjanjaba. N'omwana badde nabeerako kwano naye ye omwana yali mu mbeera nnungi, abamuyina bamulabirira bulungi era tubeebaza. Fatuma, ng'olabye n'obulwadde. Embeera yatandika ddi eno? 13 mwezi gw'omukaaga, naye nga tayogera kubanga nze yajjako wano n'ayitirawokko n'angamba naye sisita seewulira bulungi, twalina omukolo gye tugenda okugendayo mukyale waffe Gomba. Ne mugamba bw'oba towulira bulungi sigala ffe katugende. Twalina anko waffe nga tulina okumusabira emyoyo gy'abagenzi nga 10 ogw'omukaaga, ye teyasobola kgenda. Ne mugamba sigala, naye kaakati Faati simanyi nange munnange embeera gye yatabukira kati. Faati, ng'oggyeko ensigo olinayo ekirala ekikusumbuwa? Paini. Olubuto munda lubuto mwangamba muno bwe muti muno mulowa gundi muno mwe muluma. Omulwadde tumuzeewo yeebake ndowooza. So nga we mukiraba embeera tewoomesa nnakabululu. Njagala okyasanguza mu butongole tisi byambu. Yes, nawaayo okusaba kwange mu kakiiko, oba mwanjagala bwagazi oba mwantya buti, ne batesimbawo abalala era akakiiko ne kansonsula. Era basibu ne bannyabo nze gwe mulaba wano munneerinde. Ndi mweteefuteefu okulembera ekibiina kya National Unity Platform mu kalulu ka protest vote 2026. Nzija gye muli n'obuwombeefu obw'ekitalo n'obukakamu obw'ekitalo n'obuwulize n'obuweereza nga bw'eri nkola yaffe. Era baganda bange ke mwanneesiga njaba kulembera era obuwanguzi tugenda bufuna.
obuwangu tumusebe tugenda muwangula ekyo siina kubuusabuusa ku ssaawa eno ey'akalu mwanyi lwaki tukayita protest vote tebikoma ku byakulonda bulunzi byokka nga bw'abalaba bw'abasasula ne muvaayo ne mukuba bannammwe abandi muggyeko kati sente ezo muziryemu emmere mukute muveeyo tuzoganye tuggyeko oyo Museveni tukitwale kyonna. Njagala omanye nti omubbi bw'abba ensawo ya ssente mwe bannannyini baayo bwe mumusimbako emisinde ne mumugoba atuuka n'apapala ng'alaba mumuli ku lyanda n'atandika okuggyamu ebinusu nga bakasukira. Bwe mutalekera awo n'akwata ng'asuula obw'ebitaano bwe obw'olukumi kati mwali mubasuulira bwa lukumi. Mu nsawo eyo mulimu ezaffe naye mulimu n'akatiba akazikuba byonna tubyagala. Njagala obbasaba buli omu ali eyo message n'agituuse ku munne. Bano abasajja si bakabi nnyo tebabatiisatiisa obusente bayinza okuba babukuwadde n'obulya bulye naye ku kiseera ekituufu tubaggyeko baleme nabba banja kubanga bagenda kujja nga babanoonya balowooza babawadde babawoze kati bababanja kati tubawunzike baleme nakubanja. Ekyo kisoboka baana ba ghetto. Nze nsobola babuusabuusa mbasaba mwekolemu omulimu tunziko buno obusajja ezo uniform ze bambala nammwe tezibazira bwe muzambala tezibookya ezo embaati ze bavimbiramu nammwe bwe muzivimbiramu tezisobola batta ebyo bitafutafu bye balya nammwe tebibazira nammwe musobola okukola emirimu gyammwe ne mukulaakulana tebalina bbawaayo buwi wabula embeera eteekebwewo ng'embeera esobola okuyamba omulimu gwo gw'okola ne guno ogufunamu n'abaana bo n'abazzukulu. Bwe batyo baze balimba generation za ghetto ne bava ku eno ne badda ku ndala ffe tukulidde site wano ne bwe batyo balimba abaasooka n'abaddawo kati ffe bazadde kati bali ku bato baffe n'abaana baffe. Lwaki? Kubanga baagala ocompromising aba youth ababeerawo mu kiseera ekyo basobole okulyaza amaanyi abakulu basobole n'okubba ebiseera eby'omu maaso ebyaba bato ababeerawo. Baganda bange ba ghetto youth musobola okikyusa kino ne kikoma olubeerera. Obwo busobozi buli mikono gyammwe y'ensonga lwaki babagulirira. Subscribinga, likinga, lekawo bakabwawo mu comment section. Ate mulowooza Gloria Bugi tebamugobye wovaawo njalwala oyo omuyimbi munnange avuddeyo n'agoba Gloria Bugi agambye tasobola mwaka. Do a collaboration with Gloria Bugi, please. She, right. Gloria Bugi to the state jendi munti ndi musajja, a gentle guy, and emirimu gyenkola bantu the classics abantu abesikamu bokola ekintu nti aina bye tukolawe mabega byesagala kwogerako ebitanzikiriziganya kukola naye. Like when I'm just next to her, my fans will be like, no, that's not right. Okay. Ate mu lubu lw'abawala b'osobola datinga Gloria Bugi taliimu. Nah, tekisoboka maama wange awulira atya nti I'm dead. Calvin Kayanja taggwayo talina kirungi kyalaba akikolebwa abanuupu kaakati avuddeyo n'abeera ng'ate awala mpaggayo ono ali mu katambi katubeere nga tubikuwa. Mwenna mwebale bannange kyonna kye muleese. Pulezidenti yatugamba kyonna ky'olina ky'oba oleeta oyinza okugamba nti alina 10,000 n'alutwala nedda. N'oba olina 2,000 tutandikira ku emu nga tubala abaasomako tosobola tandikira ku 5. Kale mujja kugamba tubalengezza nnyo naye omusajja bukyanga afubutuka ebusiro yakamala omwezi mulamba ku kitebe yabulwa amuwa wadde engatto wadde sapatu wadde amukyusiza ku nnyambala bwe butaba bukopi muli balungi mu kuzannya obubadi bwe butaba bukopi nga bwe bubasumbuwa muli balungi mu kuzannya obubadi. Omusajja yakamala omwezi mulamba ku kitebe bukyanga mu muparading nti awaddeyo ensimbi wabulayo wadde omuntu omu agamba nti niigina za 10,000 zizino teeka mu kigere. Omusajja n'abeera n'ekisaaki ekiyulifu
wabulayo wadde omuntu omu ku saati ze mutunda wali mu dduuka awo ku kitabo mayi waliwo edduuka lya mukyala Kadingo wabulayo omuntu agamba nti nkugulidde essaati ya mitwalo 2 kyusa ku nyambala yabulawo ku kitebe bantu mwe mulekerawo okuzannyira bannayuganda ku mitwe omusajja buli lunaku abeera mu kagere naye kaba kayonjo bukyanga abeera ava busiro eyamwakomodatinga awo tasobola kumugulira ngoye tasobola kumukyusiza ngoye tasobola kumuwaayo kipale kipya na saati mpya mutemula nti bino bibaswaza kati oyo omulalu omu walemedde we mulemereddwa okukyusa obulamu bwe munaakyusa mutyo bwa bannayuganda mbuuza mmwe munnyanukule mwe mutambuza bigere temulinayo wadde empale enkadde wadde amasaati lwaki ali mu mbeera bwetyo nga ne ku kitebe kuliko edduuka eritunda engoye lwaki ali mu mbeera bw'atyo bwe muba temumukozesanga kabadi ng'ali ku sikuriputi empandiike ku boostinga abantu bongere fundraising mbu musonda ssente zitwalira Museveni kumujja mu ntebe nze simanyi kalulu kaali kagyeko dikiteeta akalulu yakakola yakategeka yakalangirira ne muli mu kusonza abantu ssente muli mu kubba abantu mwe mwegaggasa bwe muzimba agazimbe mbu mujjeko dikiteeta waliwo dikiteeta yali avuddeko n'akalulu mumumpe mu byafaayo nze bwentyo bwe mbagamba ebyange era nsiibudde bwette etambudde obadde mulabi mulungi wala kwekumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba weekumire kweno yokka tujja kubeera nga tukuwa amawulire amalala ge tunaaba tufunyeewo.